Musaayi teekayo nnyo omwoyo. Yesebo. Ngenda kusaba buli bwakabaka bwonna mu Uganda. Yesebo. Obuyina omukulembeze w'ennono n'aliyogedde kabaka ne kabaka ab'omu. Obuyina omukulembeze w'ennono atudde. Nange ninga nange owabagisu tumuyina ssebo taata. Genda maaso. Buli ayina omukulembeze w'ennono atudde kandi muyite kabaka mu ntegeera yaffe nnyangu kale okukigonzagonzaamu. Buli bwakabaka bwonna oba buli munnayuganda yenna ng'oyina mu bwakabaka bw'omukulembeze oba nnamunswawo atudde mukuume butiribiri. Ensonga z'abannayuganda kulwanirira ggwanga lyaffe bino ebyokwerumaaluma nti muve ku bwakabaka bwa Busoga, Abaganda temulumba bwakabaka bw'Egindi, Abanyoro temulumba bwakabaka bwa Gundi, Abanyankole temulumba bwakabaka bw'e Gundi. Tukimanyi nti obwakabaka bwe buli mu Uganda. Ffe tulina obufuula okubeera obwakabaka obugumivu. Tuve ebyokwerumaaluma ng'obwakabaka busaanawo ng'ate tulaba. Basensedde obwakabaka batandise okubuteekamu abantu abatalina ba tribe ezo. Kyewuunyisa toyinza okusanga obwakabaka bw'e Bunyoro ng'atudde ku Namulondo si Munyoro, n'osanga obwakabaka bw'Obusoga ng'atudde ku Namulondo si Musoga, n'osanga obwakabaka bwa Buganda nga bazizzaawo atudde ku Namulondo nga si Muganda. Kiba kigenda tugasiza waffe ng'Abaganda okwerumaaluma nga tulwanagana n'Abasoga. Kigenda tugasiza waffe ng'Abanyoro okwerumaaluma nga tulwana n'Abanyankole. Kiba kigenda tugasiza waffe okubeera nga tulwanagana abatoolo n'abantu ab'enjawulo nga tulwanira bwakabaka. Lwaki muyingirira obwakabaka bw'Egindi? Kye tulina okusooka okukola kimu kulwanirira bwakabaka bwaffe okusigala nga bunywevu nga tuggyawo gavumenti embi eriwo olwaleero, olw'ensonga nti yeetaataaganyizza obwakabaka bwonna. Okulaba entalo ezigenda mu maaso mu bwakabaka eziriwo n'okutandika okwerumaaluma kireetebwa gavumenti eri mu buyinza nga kikolebwa kagenderere. Ebigendererwa by'abantu bano kwagala kweddiza ggwanga Uganda, mwe bannayuganda muggweko omunyootuzi. Olwaleero mukyalwanira bwakabaka nti Abagundi temulumba bwakabaka bw'Abagundi, naye mugenda kutuuka ekiseera nga ne Uganda temukyasobola kukibeeramu mwe bannannyiniyo, ng'abasajja abagitutte bagwira tebamanyikiddwako nawa gye baava, wabula balwana nnyo olw'okuba nti tebalina bwe badda, nga bwe batalina gye baava tebalina gye balaga. Baagala okudda mu Uganda bajenjoyinge mwe bannannyiniyo mulweko we munywa amazzi. Bayitidde mu bwakabaka kubanga bakimanyi nti bwe bwakabaka obukyanywedde bwe mukkiririzaamu era bwe muwa ekitiibwa. Nti kabaka bw'ayogera ekintu mwenna abali mu region eyo kabaka oyo abayogedde gy'atwala muvunnamira ne mukkiririza mu kyayogedde. Kati bakimanyi bulungi nti bwe babasensera ne bagenda nga bajjamu bakabaka abammwe ne bagenda nga basigamu bakabaka abaabwe, mugenda kutuuka ekiseera nga muvunnamira bantu baabwe be mutamanyiiko mayitire. Batuuke ekiseera babagambe nti abange mumanyi ekiriwo nti nedda. Kaakati luno olubadde olubiri lwa kabaka Gundi, ekifo kino tukiwaddeyo eri gavumenti ekikulaakulanye, naye nga ani ayinza bwakabaka ki obuyinza okukwata ettaka lyabwo nti buli weeyo gavumenti ebukulaakulanyiza ettaka. Tukimanyi bulungi nti obwakabaka bwala ttaka. Ettaka ate bwe mutandika eddigaba mu mikono gya gavumenti kitegeeza obwakabaka buba busaanyeewo kuba tebulina ttaka. Kitegeeza nno nti ensonga lwaki batusigamu abantu abo kusobola kweddiza bwakabaka bwe baagala okumenyaamenya. Bagabane ettaka ly'obwakabaka eri lyonna eririwo nga tewali abakuba ku mukono. Babasigemu omuntu abagambe nti ettaka tuliwadde eri gavumenti, mukube bukubi engalo nga mugamba nanti kabaka yayogedde. Naye kabaka yayogedde mumanyi gye yava okujja okutula ku Namulondo? Mumanyi abaamuteekawo? Mumanyi emitendera gye yayitamu okufuulibwa kabaka? Wenjogerera olwaleero tewali bwakabaka butasenseddwa, era ogenda okuwulira bw'owuliriza ennyo ebigambo buli bwakabaka bulimu ennuwe ze balusongamu nti Gundi oyo alabika si waamu ffe, Gundi alabika si muntu waffe bamututeeka mu buteesi. Naye ng'ebintu ebyo byatandika ddi? Kyatandika ddi okwemulugunya ku bakabaka abali mu Namulondo nga batandika okugamba nti kirabika si nabaffe. Kitegeeza nno nti tulina okulwana ennyo okukomya embeera eyo. Bannayuganda tusooke tukwatire wamu tukyuse waggulu, then tujja kwetereereza obwakabaka. Naye bwe tulwana okutereeza obwakabaka nga waggulu tetukutteeyo, tuba tuyiwa nsaano ku mazzi kubanga bye tukola tuba tukola bikolemu. Oyambukeko mu bitundu by'engulu olaba abasajja abaddugavu b'eyo bwe babateza abakyala abava sayidi eri gy'otegedde, era n'okuwasa mu kwegendereze nkidda
n'okuwasa mu kwegendereze mutandike okutazaama ennyo be mugenda okuwasa kubanga ye Yoweri Kaguta Museveni akimanyidde ddala bulungi nnyo nti abakyala y'ensibuko y'okusuula ebintu ebibadde eby'amaanyi. Njagala ogenda osome mu Bayibuli abasajja ab'amaanyi bonna baasuulibwa bakyala. Kaakati bw'oyambukako engulu baabateekayo abakyala abo kubanga bw'otunuulira abakyala b'engulu ne babaleeta mugana amataala ate nga w'omugambirako nti wuuyayi akugambirawo nti tugende eka bw'amala okukuzaalamu abaana babiri bw'owulirira n'obuyoka nga butema osindamu ebiri ekivaamu kusesema ng'ogenze emagombe ani yeddiza ebintu si mukyala abamu bagenda batega abakyala abookubiri omukyala asabe divorce bw'emala okuggwa ani alina custody full custody ku baana mukyala si bwe guli ebintu ani agenda bitwala bwe weegendereza ennyo amateeka ga Uganda oba ag'ensi gafevalinga nnyo omukyala naddala mu kwawukana okuggyako ng'omukyala gw'osanze mu bwenzi naye ku luno gwe bagenda ottega bakusange mu bwenzi omukazi agambe nti sikyasobolera sikyayinza bakuzingeko omulala mala okutta mukyala wo n'ogenda eruzira ebyobugagga ne bisigalamu abaana ne bagamba nti maama muto gira okuza abaana n'ebintu byabwe bibakuumireko olaba omusajja bw'agenda okuliyetinga obwakabaka mu bwakabaka bwa Uganda wali olabyeko Masaaba omuntu nga Kayanda oba omupakasi bwakola amakamu makaago ezo story eno tubadde tuziwulira bayidawo Kayanda yakola amakamu makaga mukanya bwoba owulira oluyimbo yali story naye yali abirabyeko kubanga abayimbi bakadonkamu bayimbanga kye balabyeko kakati omusajja mwami Yoweri Kaguta Museveni asazeewo okuzimba obwakabaka mu Uganda mu bwakabaka bwaffe obw'emawanga ag'enjawulo naye ng'ate tagenda kusaanyawo bwakabaka bwonna na mmundu wabula kasita n'amala okunyiga Nnamunswa eppeesa agenda okuddawo tagenda kuba wa lulyo lwa Nnamunswa si kyabutabeera bubeezi wa lulyo lwa Nnamunswa naye agenda kuba tava na mu kabbira eyo nsobola okugamba ekintu ne weekanga waliwo kabaka omu afaanana ennyo muhoozi eyo tetugendayo ntya kusigula mpala n'otegedde kyentegeeza so mukuume nnyo bannamunswa bammwe bw'owulira nga Fred Kajubirumbu yagamba nti bannaye Ssaabasajja Kabaka mumusabire Fred Kabakazi Life Ssaabasajja jjanjabwe tabikola lwakuba alina akajanja oba akamanyiiro naye amanyidde ddala bulungi nti singa Ssaabasajja Kabaka asirittuka bayinza okututega omwana omwebolereze nti noono wa Kabaka bamuzaala jjindi yesebo oba ntegere bulungi kati mbadde njagala mutandike okuzibula amaaso mbadde njagala mutandike okuzibula amaaso bagenda kukola ekisoboka okusaanyawo bakingi bonna kubanga bo be baagala okubeera bakingi jjukira nti waliwo ekintu kye bayita Bayima dynasty gye baagala okuzimba bano abantu bennyini betugamba nti Banyarwanda nabo bennyini tebalina nsibuko kubanga neeri tebabeetaagayo gw'olowooza bagenda kubeera wa ate nga bakimanyidde ddala bulungi nti institution ekyalimu omuzinzi ennyo ekyalimu amaanyi ennyo bwa kabaka obw'enjawulo Masaba njagala okutegeezaako leero ati Bishop Siima Ogerere ne bw'aboggola nti bannange kitta abantu asusse kiwamba abantu asusse free all political prisoners mulekerawo tulugunya opposition tekimakinga nnyo sense nga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wanajja n'agamba ekimala statement ya Ssaabasajja Kabaka ndi temubongoota y'amaanyi nnyo okusinga eya kalidinaali wanaagamba nti temubongoota kkiriza obaganda nti mwami Yoweri Kaguta Museveni institution zonna ezisinga yaziteeka dda mu nsawo ye institution nga ey'eddiini eri mu nsawo ya mwami Yoweri Kaguta Museveni mwetambulira era y'ensonga lwaki
obalabanga buli budde president tuyambeyo kino tuyambeyo emmotoka tuyambeyo kino institution ebadde ekyasobola okuboggolako Museveni n'atyamu Bwakabaka ate nga gye tusigazaawo yokka otukuuma nga bannayuganda abantu bano baleme tufu tubbalako yensonga lwaki nkugamba gwe munnayuganda lwana nnyo okuuma ennamunswawo kubanga bw'anaasiridduka ffenna tugenda okufuuka abaddu mu nsi yaffe kubanga Obwakabaka bugenda kuba bukyuse nga waliwo akoze Obwakabaka mu Bwakabaka bwaffe njagala okukutegeezako nti olunaku olwaleero Abaganda akasuwa ke tukyasigazzaawo kali kamu bakayita Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Sseggwanga Muwenda Mutebi owookubiri era singa Ssaabasajja Kabaka atusirittukako ogenda kulaba Omuganda bw'ajeera njagala okuwa ekyokulabirako Masaabaffe mu Buganda tugamba nti omwana omujjwa bakwagala nnyo ke bukojja akyali mulamu tosobola kumanya maama wo oba kojjawo oba jjajjawo kusadiye bukojja akwagala nga nnyoka akyaliwo kubanga babamu akafansonyi okuzuula abakwagala abatuufu ku sayidi y'ebukojja nnyoka alina kusooka kufa Omuganda we yasinzira n'agamba bakwagala nnyoka akyali mulamu kubanga babamu akafansonyi kakati njagala okukutegeeza gwe munnayuganda alaba vidiyo eno essaawa eno akyatukwatibwamu akafansonyi katono ate era katono kalinga ng'oluwuzi olwa mukulu munne Sseggwanga Ronald Muwenda Mutebi owookubiri naye ng'alwana nnyo naye amusaanyeewo era oluvannyuma lw'okumusaanyaawo omugendo ogenda kukyongera okukizuula nti bakwagala ebukojja nnyoka akyali mulamu njagala nkuwa ekyokulabirako ekisooka Masaaba yitaayitako eyo yonna gy'osobola okuyitirayitira ewali ettaka erisava naddala mu bitundu bya Buganda ne waliwozza nti si lisava naye nga basobola okulundirako ente buuza nti ani nnyini kyapa kino tandika okukirondoolako bw'onaasanga nga kiri mu mannya ga Kikomeko bw'onaasanga nga kiri mu mannya ga Lutaaya bw'onaasanga nga kiri mu mannya ga Simakula bw'onaasanga nga kiri mu mannya ga Siimoogerere bw'onaasanga nga kiri mu mannya ga Nsuubuga oba Kabonge jangu ntemeko omukono oba nninayo ente yange ye Butambala genda ogirye ebyapa ebisinga wano amannya mwe biri Mugisha Gishuru Kainerugaba Kataha Kayuhura Tumwine Tumukunde nti olunaku olwaleero Omuganda mu Buganda alinga essaawa ya Queen nti waboda olunaku olwaleero osobola okumugamba wanyi ntwalako wali ku ssaawa ya Queen but in actual sense essaawa ya Queen ekyaliwo lyasigala linnya kakati ye Muganda yasigaza proud eri ffe tabira esinga obunene mu Uganda ffe tusinga amaanyi mu Uganda naye nga amaanyi g'Omuganda galabikiranga mu ttaka lye oba mu nsalo ze n'abantu ba Buganda olunaku olwaleero mu Buganda abasingamu ettaka be bali bannaffe abaagala okukola Obwakabaka mu Bwakabaka bwaffe amaanyi ga Buganda gaba gali mu ttaka n'abantu ba Buganda abantu ba Buganda abasinga bali ku byeyo badduka ddembeera buli amala okusoma oli ne bwasoma obwakawuntanti agenda n'akuuta toys omuwalabu bwe bibanga zeeze empagi za Buganda ttaka lya Buganda n'abantu ba Buganda ng'ate abantu ba Buganda badduse mu Buganda ne mu Uganda yonna okutwaliza awamu nga n'ettaka lya Buganda liriko bannannyini ly'essaawa eno abaawambibwa ddala Omuganda okyali w'amaanyi nga bwe weeyita oba wasigaza linnya nga ssaawa ya Queen nazzi kuno bajjajjaffe abalwanyisanga emmuli abalwanyisanga amafumu basobola okugaziya Obwakabaka bwa Buganda ekyaleetera ne Polycarp Kakooza okukola ekitiibwa kya Buganda n'ateekamu ebigambo ebigamba nti abazira ennyo abaatusooka balwana nnyo entalo fe abalina omukisa nga Dr. Kizza Besigye we yakyogera tukozeewo ki njagala okutegeezako gwe Omuganda nti Buganda essaawa eno ze njirabanga kampani Buganda bwe mba njirabanga kampani olowooza ani asingamu emigabo eminene olwaleero emigabo egiba ttaka ani asinga emigabo eminene emigabo egiba ttaka mu kampani gye bayita Buganda bannaffe bali eri kati nkutegeeza
ezaako that's why mbagaye mukuume nnyo bannamunswa wammwe bonna we bali bwe kibanga bannaffe be basingamu emigabo eminene omuntu bwe tubeera mu kampani nga nze nsingamu emigabo eminene mba nqualifying okubikaminga chairman nga nzijjawo oli ow'emigabo emitono oba singa chairman ow'emigabo emitono n'alaba ng'asinzidde nnyo avunvubidde tamala gajjikawo naye nga nsobola omutta obussi ne mujja mu kifo ekyo mba nsobola okufuuka chairman kkiriza obagaana nti lunaku lumu Ssaabasajja Kabaka singa anatusiritukako bano bakulonda obukulembeze obulamu Buganda kuba be basingamu emigabo eminene era bayiba n'obuyinza obukyusa erinnya Buganda ne bagituuma Bahima Kingdom nkiddamu baliba n'amaanyi n'obusobozi obukyusa erinnya Buganda ne balituuma Bahima Kingdom era singa tewaabeewo kikolebwa n'erinnya Buganda lyakusanguka ku maapu ya Uganda gwe sooka weebuuza n'ennaku zino ku maapu ya Uganda ku Buganda bateekako Central Uganda n'ekigambo Buganda batya okukyasanguza gonka kasuuta nti baba basobodde okukola ekyo nga Ssaabasajja Kabaka akyali mulamu tebali kikola ekyokuggyirawo ddala erinnya Buganda ku maapu ya Uganda then Abaganda mulifuuka baddu babazi ewammwe omanyi kitegeeza okufuuka omupakasi eri omugenyi oba eri omuntu eyali omupakasi ewammwe olunaku olwaleero Omuganda Ssaabasajja Kabaka omuyita Ssaabataka naye tukkirize Ssaabataka mu bigambo kubanga ettaka lya Buganda lyonna lyabanga lya Kabaka era nga bw'omunyiiza tolyeyibaala aswanudde kujjaku kubanga Ssaabasajja Kabaka yenna nnyini ettaka lyonna mu Buganda olunaku olwaleero ettaka ly'abakopi bonna balitutte litandise okuggwawo balumbyeko kulya Ssaabasajja Kabaka nalyo be bayisemu Amisi Kigundo okyaŋŋamba nti Ssaabasajja Kabaka ye Ssaabataka nga Museveni amusinga eryapa mu Buganda waliwo akayimba ka David Lutalo mmwe temwakamanya era y'ensonga lwaki bwe yategesero nti mmwe abawoza nti nze njagala muyimbi semupolisizinga nze njagala muyimbi wange mugende naye akayimba si ka Lutalo eyo message si ya Lutalo message yo Munnayuganda Museveni ye yagimutumye eyo message ya Museveni ng'egenda eri Bannayuganda balye bakkute babongoote bafulu safiga kyokanga Ssaabasajja abagamba temubongoota statement ya Lutalo lunaku olwaleero eri mu kontana ya Ssaabasajja Kabaka mwe mulabanga oluyimba naye ndimu obubaka obukusike balye bakkute babongoote nakakitegeera kati by the way kubanga ye yagambye babongoote Kabaka yabagamba temubongoota olowooza baani bagamba balina okulyera bakkute era babongoote era gwosooke weebuze lwaki oluyimba olwo terwabadde hiti lwaganyo hitinga naye David Lutalo lwafuddero nti bw'ogamba David Lutalo emyaka gy'amaze mu ndongo tamanyi dynamics za ndongo nti oluyimba oludyakajja lwe lulina okukulembera kubanga David Lutalo alina oluyimba abadde leero nti gye buvuddeko Mukama Katonda oŋŋamba otya nti David Lutalo omuntu eyategekanga mwaka ku mwaka mu January akomyewo ne ronchi endala ey'oluyimba babongoote eyo pulojekiti ewakanya ebigambo bya Ssaabasajja Kabaka era pulojekiti ng'eyo yamutumiddwa butumi bwe kamwa ka Lutalo kalinga muzindalo waliwo eyagwogereddeko nti ntusizaayo obubaka buno Lutalo alinga ng'omusomi w'amabugo si yaba yagawandiise balye bakkute babongoote Museveni yabaleka mu bibaala bw'abakasukirayo obutole bw'emmere nga bano beyowe ebbaasa ne bakkuta ne babongoota ye n'atwaliramu n'ebyammwe era lunaku lumu we munaamala okubongoota nga mulidde bulungi akasumagizi mugenda kwesanga nga obwakabaka wammwe busaanyeewo amataka gammwe bagamazeewo ate nga temukyalina bwekyefusizo ng'oyo aliba abadde ow'omukisa n'atayingira mu ntaana yagenda okuddukira mu Bwakadaama balye bakkute babongoote munoonye deep meaning eri mu luyimba olwo mulinjula nfudde nga mbuza mponderako nti owange akasajja kaali kalowooza nze mbabuulidde kakati mulye mukkute mubongoote ate nga Ssaabasajja Kabaka yagamba
nti tobongota mulindirire ekinava mu yebiraka mujja kumbuulira era ebigambo bino byendi mu kwogera olunaku olwaleero mulidde after 10 years oba muliba mumaze okuva mu kuwongota ne mugamba nti David Lutalo yalaba kabaka mukamwa nga Museveni yamutumye. That is me. Tongwa. Muganda wange yeekolera ate nange olina konkonye n'enkajjukira kubanga bw'oyogedde ku kigambo ekyo nga Ssaabasajja yatwala obudde nga yamaze okulengerera ewala n'agamba nti bannange temubongoota. Ate yasinga ssira kuliteeka ku bavubuka nti Ssaabasajja Kabaka wa Buganda tagenda kujja direct akubewo ndi tuli bakoowu. Naye Ssaabasajja Kabaka ayogerera mu ngeri ebiseera ebisinga nga bw'olaba nze Itongwa nsobola okukola post nga ngiteereddewo balowooza nnyo oba abategeere nnyo. Atategeera nnyo asobola okujja nga njogedde ekikopo naye nga nze ntegeeza kintu kirala nnyo n'atandika okukomenti nga nti ekimu akyo kinene tekisobola era kunywera ku kikopo nga nze ntegeeza kirala. Kati Ssaabasajja Kabaka message eyo yagireeta ate ye Museveni yagitegeera y'ensonga lwaki yasindika eddoboozi litukasukemu ejjinja ng'era likimanyidde ddala tugenda kwanikula. Oluvannyuma lw'okwanikula lijje ng'eryanikula ffe kumbe lirwanagana statement ya Ssaabasajja Kabaka. Naye weebazeko ku Museveni nti waaki bw'aba agenda okukuba oluya kugamba sooka weetereze kati kiri gy'oli okuteekawo ettama naawe akube. Nkubuulidde gwe Munnayuganda lya kuta bongoota eby'ebigambo si bya David Lutalo eby'ebigambo bya Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Teweerabira nti saasoma naye ntegeeramu ekintu kye bayita psychology okuzannyira abantu ku bwongo kuba nange nga nsazeewo okuzannyira ku bwongo. Still I can do it better than yeah. Tweyanziza Muganda wange yeekolera naye sigenda kuvaako kubanga embaga y'e Busoga yabaddemu ebintu bingi nnyo. Embaga y'e Busoga kansooke nzigyemu kino mulimu omukyala bannayuganda gwe batatwala serious abamulabanga ddiikuula. Omukyala ono ye mukyala ayambala ekiviiri kino ekyakisusu era nga kati yafuna omulimu ku TV y'ono omusajja omufeera azimba Pentagon ye mukyala full figure. Oli ajja kugamba nti lwaki tumwogerako. Nina ekintu kye nazudde mu bigambo byayogedde. Yagambye nti kati tunaabawulira anti mugamba si mugundi naye kasita ne maama n'abagereka naye yamaze okutuuka n'atuukiriza alina kye yayogedde awo ku maama n'abagereka n'agamba kakati munajjawo okusala omugambo nga ne maama n'abagereka naye asiimye n'abeerawo ku mukolo. Muganda wange yeekolera olowooza abantu banditutte full figure ono nga bandi mututte serious ku bigambo byayogera ebisinga ebisinga. Waliwo omusajja omugenzi bamuyitanga Jeno Kasirye Eggwanga. Yayambalanga karakita y'obulalu n'ayisaawo ensonga ze. Era nga Museveni mulalu mumuleke. Museveni agenda okuzuula obulabe bwa Kasirye Eggwanga ng'amusensedde amukubye ebituli. Ayogera ng'omulalu omutamiivu era anywa n'essigala ali ku bibye naye ng'ayisizzaawo ensonga ze. Kakati oli bw'akola statement nti Maama Nnaabagereka abaddewo ng'omujulizi nga gundi abaddewo omujulizi aba ategeeza ki? Eyo tuveeyo kubanga siri kika kya muntu kyagala kuyingira Bwakabaka munda direct nnyinza okusobya. Nagamba ekintu kimu waliwo byentunuulira obutunuulizi n'entazaama yebiteekamu obufungo byebituuke byeyogerere byokka nga nze sibyogedde. Mujja kukiraba kyeyayogedde era mujja kiwiti n'ensinga kyeyayogedde naye nga kikuzzaayo ku point eri buli muntu ayagala Obwakabaka bukuuma nnamunswawo.